even as we are still remembering your resurrection. Lord, manifest yourself unto us with tangible miracles and signs, with infallible proofs. Exalt your name today. Hide me behind the cross. Soak me in your power. Carry me on your wings. That it shall not be me, but you, O Lord. Let none of us return as we came. Our eyes are fixed unto you. Show us your glory. Show us your power. Speak with us, Lord. Bring a change in our lives, in our situation. Maaso gaffe gatunuulidde gwe Mukama. Wanike emikono omugambe, Yesu nzize okusinza erinnya lyo. Amaaso gange gali kugwe Mukama, gwe Katonda amanyi. Yesu obeera
above all other gods. Sulla pads and strings, we lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. Lord, we lay, we lay, we lay. Oh, be lifted above all other gods. We lay and worship. Oh, be lifted. You must see where I put a wound in bed. We lay. I can turn out and be moving. Oh, be lifted above all other gods. If there is any other God, be lifted above them. If there is any other God, be lifted above them. If there is any other God, be lifted. May your name be lifted above all else. If there is any other God, your name be higher. There is no other God, let your name be lifted. Oh, glorious God. Father, we praise your name. We adore you, we extol you. We extol you, we exalt you. My God. Oh, glorious God. We praise. mukubire engalo ennyingi ng'omusinza. Clap loud as we worship him. Mugobereze ebigambo ng'omusinza n'engalo n'ebigambo n'engalo n'ebigambo. Tukusinza tukusinza tukuwa ekitiibwa. We exalt you. Teri alinga ggwe oli mukulu. It's not like you're great. Gulumizibwa gulumizibwa gulumizibwa. Be exalted. Abalokoka haleluya. Hallelujah. Tulekane mutugambe nti haleluya.
Hallelujah. You can take your seats in the presence of God. Musobola okwetulira wansi mu kubeerawo kwa Mukama. Go with me in the book of Mark chapter 16. Mako essula y'e-16. I'm reading verse 9. Soma olunyiriri lwa 9. The Bible says, Mark 16:9. Mako 16 olunyiriri lwa 9. Now, when he rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 demons. Awo bwe yamala okuzuukira mu makya ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu n'asooka okulabikira Mariyamu Magdaleeni gwe yagobako dayimooni omusanvu. She went and told those who had been with him as they mourned and wept. Oyo n'agenda n'abuulira abayitanga naye nga banakuwala nga bakaaba. And when they heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe. Awo bo bwe baawulira nga mulamu ng'alabiddwa ye ne batakkiriza. Amen. Amen. When he arose early on the first day, Awe yamala okuzuukira mu makya ku lunaku olubereberye, the first day of the week, he appeared first to Mary. ku nnaku omusanvu n'asooka okulabikira Mariyamu. So the season we are in Ebiro bye tulimu is a season of seeing the risen Christ. biro bya kulaba Kristo eyazuukira. Nkwagaliza okumulaba. I pray that you will see him. Ngambye nkwagaliza okumulaba Yesu. I pray that you will see Jesus. Ono eyazuukira nsabye May omulabe. you see this risen Jesus. Akwerage ng'aggyawo ekizibu ekyo. May he appear to you as he takes away that problem. Akwerage ng'alwana olutalo May he olwo. appear to you as he fights that battle. Akwerage ng'akuwonya ekirwadde ekyo. May he appear to you as he heals you of your illness. So teyazuukira buzuukizi n'abula. He did not merely resurrect and disappear. He appeared. Yalabika. Acts of Apostles 1 Bikolebe tume essula esooka. verse 3, the Bible says, Olunyiriri olwokusatu Bayibuli egamba. to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs. Bwe yamala okubonyaabonyezebwa ne yeeraga mu bbo nga mulamu mu bubonero bungi. Being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Ng'abalabikira ebbanga ly'ennaku 40 ng'ayogera eby'obwakabaka bwa Katonda. So Yesu bwe yazuukira teyabula bubuzi. When Jesus resurrected, he did not just disappear. The next 40 days from resurrection, Ennaku 40 okuva ku lunaku lwe yazuukira, he appeared. yalabika, He manifested himself yeeyolesanga with infallible proofs. n'obubonero bungi. Kusabidde Yesu alabikire gy'oli. I pray may Jesus appear to you. Nsabye Yesu alabike mu makaago. May Jesus appear in your home. Akyagala mukubire engalo ez'amaanyi nkubuulira enjiri. If you love it, receive it with a hand clap. So Bayibuli etukakasizza The Bible confirms to us okumalira ddala ennaku that 40 right for 40 days yalabikanga. he used to appear. Twakajjukira amazuukira He ge. just celebrated Nange his kyenvudde resurrection. nkulangirirako That is why I declare to you omwezi guno this very month, n'ennaku zino eziri mu mwezi guno the days in this month, olabe Mukama. may you see the Lord. Ngambye olabe I Yesu. say may you see Jesus. Bw'otamulaba n'amaaso ga If you mwoyo, don't see him with your spiritual omulabire mu eyes, mirimu gy'akola. may you see him through the works that he does. Kikubeeko akyagala mu linnya lya May Yesu. that happen to you if you receive it. So Bayibuli etulaze omukazi ono Mariyamu Magdalene. The Bible shows us Mary Magdalene. Lwaki Yesu gwe yasooka Why okulabikira is it that Jesus appeared to her first nga tanalabikira Peetero, before he appeared to Peter, tanalabikira Yokaana, before he appeared to John, tanalabikira na maama wa before he muzaala? appeared to his own Yasooka mother? kweraga eri omukazi He ono. first appeared to this woman. Omukazi ono yayagala nnyo Yesu. This woman loved Jesus. N'olwekyo Yesu yalina For okumweraga. that reason he had to appear to Kubanga her. ebyandikwa bisomesa nga For the bigamba scriptures teach and nti say, njagala I abanjagala love them that love me, n'abanyiikira okunnoonya be those bandaba. who diligently seek me Omukazi find ono me. yayagala Yesu. Yes, this lady loved Jesus. Munkonereka akuliranye omugambe Tap your immediate ti neighbor, season tell them. eno yagala nnyo Yesu. This season purpose
to love oyagala Jesus, akwerage if you want him to appear to you, kusabidde Katonda I pray to the Lord, azuukize okwagala kwo may he revive your love. omwagala ennyo May you love him olwo more. nolyoka omulabe Then you will see him. ayagala He bamwagala loves those who love era him. yeetanira nnyo And he abamwagala comes to those who come to him. bw'onoomwagala nga bwe kigwana When you love him like you ought to, sizoni eno ogenda kulaba bw'akola this ebyamagero season you're going to see how he does ogenda miracles. kulaba bw'akola You're going ebyamagero to see how he performs ogenda miracles. kulaba You're going bw'akukyalira to see how he visits you. ogenda kulaba You're bw'akuyamba going to see how he helps you. kusabidde I pray olabe for you. yesu May you see mu Jesus sizoni eno mu linnya lya in yesu this season in the name of Jesus. so omukazi ono This lady, bayibuli ekulaga the Bible shows yesu bwe yali ng'akyali mulamu while Jesus was still alive, yasisinkana omukazi ono Jesus met this lady n'alokoka and she gave her life to him. n'amugobako emizimba gye tugambye egyali musanvu Cast out 7 demons omukazi from ono her. n'afallinga in love So she fell in love with Jesus. ne Yesu. buuza nayiba nti are you in love with my Jesus? Ask your neighbor, are you in love with my Jesus? n'atandika okutambula ne yesu She started walking with mu Jesus. luka essula ey'omunaana Luke chapter 8 okuva ku lunya olusooka from verses 1. bayibuli ekulaga yesu ng'atambula Bible shows us Jesus walking. in Luke chapter number 8 verse 1. Luke essula ey'omunaana okuva ku The Bible lusooka. says, now it came to pass afterward that he went through every city and village. awo olwatuuka oluvannyumako katono n'atambula mu bibuga ne mu mbuga boogera ku yesu They are talking about Jesus. atambula mu byalo n'ebibuga. He's walking in villages He and went cities. preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. ng'abuulira ng'atenda enjiri ey'obwakabaka bwa And the katonda 12 were with him. bali 12 nga bali naye The apostles, the 12 were with him. Abatume 12 nga bali And naye. certain women who had been healed of evil spirits and infirmities. n'abakazi abawonyezebwako dayimooni n'endwadde Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons. malyamu eyayitibwa Naye ng'ali awo ali naye. Mary was also there And with Joanna, the wife of Chuza, ne yowana muka kuzza Herod's steward, muwanika wa and Kerode, Susanna, ne and many Susaana, others who provided for him from their substance. n'abalala bangi abaabaweerezanga n'ebintu bye So baalina Mariam Magdalena y'omu ku bakazi Mary Magdalene is one of the ladies abaatambulanga ne Yesu who walked with nga Jesus Yesu mubuulizi She was not a naye preacher, ng'aweereza but Yesu serving Jesus n'ebintu bye. with her staff. Buuza nayiba nti wasemba ddi Ask- okwagala Yesu n'ebintu Your byo. neighbor, when was the last time you loved Jesus with your staff? Ojja kwogera bye nkusaba okwogera. You will respond and speak what I tell you to do. Osazeewo n'otuula mu katebe ako. Now that you've chosen to sit in that Kakati seat, oteekwa okuwulira. now you ought to listen. Ddamu and obey. obuuze nayiba Ask your neighbor once nti again. ddi lwe waweereza Yesu n'ebibyo. When was the last time you served Jesus Era with your ddi staff? lw'okakasa nti wali olazeeko Yesu okwagala. And when do you assure that you showed Jesus that your love? Buli ayagala Yesu So ever loves Jesus, oteekwa okumuweereza. you ought to serve Buli him. ayagala Yesu So ever loves Yesu Jesus, ateekwa okulya ku bibyo. Jesus must partake of Yesu your ateekwa stuff. okusanyukira mu bibyo. Jesus must celebrate Yesu your ateekwa stuff. okubeera n'omugabo Jesus ought to mu have a bintu byo. portion in your affairs. Kigamba abantu babiri ekigambo ekyo. Tell 3 people that very word. Sigambye nti nyeenya mutwe ŋŋambye not nti kigamba abantu ababiri ekigambo ekyo. Not your Bw'oba head, I'm oyagala omuntu If you ateekwa okulya ku bibyo. if you love somebody, they ought to Buli share. lw'okifulumya mu kamwa n'ogamba omuntu nti I love you. Every time you pronounce love, Manya nti omuwadde bbeetu okutandika okulya ku no, bibyo. you've given them liberty to partake of what belongs to you. Mukwano gwange omutume yali ayagala muwala My friend, an apostle, fell in love with a ng'ali mu girl. kunoonya tutambula naye He was searching, we were walking with him. ne tufuna omuntu So we got somebody. ne tuba nga abanaamwagala We seemed like we would fall in love with them. ne tutuula naye Cafe Javas ne tulya ne tunywa. We were within Cafe Javas, we sat, ate and drank. Kati waayita akaseera nsanga mutume ne mbuuza nti mutume biri bitya. After a while, I found the apostle. I asked him, how is the going? Nagamba He told me, omuwala okimanyi nti yampadde ebbiru mbwe mpira gy'emmotoka ye gy'aweddeko. do you know she gave me a tire bill? Her car tires are worn out. Ate abeera nnyo mu mawanga era nga naye abeera Kampala bonna. My girl's in Kampala. Byakomawo ne muga nti mutume. Stop there. I said, apostle. Era ekyo kyeyabadde alina okugamba. That is still what they had to tell me. Wamugambye nti omwagala. You told her you Yabadde love alina her. okugamba nti emipiira She gy'emmotoka. still had to introduce the issue of tires. Kakati mutume ekyamwawula n'omuntu oyo kumusaba mipiira gya What mmotoka. separated the apostle with the person are car tires.
yayanguwa ndozo omwana yapapa muko. I think she rushed. Teyapapa. Sister yali avuga kasipasyo ng'empiira giweddeko kasita yafuna amugamba nti I love you. The moment she got someone pronouncing love, na presenting her needs. She presented her requests and needs. Kati mugusalira ali sister ndoza ya papa. Was it the sister in error? Blaza ye yalemwa. Was it the brother who failed? Blaza. Buli lwogamba Yesu nti I love you. Every now we pronounce to Jesus that you love him. Oboera omuwadde olukusa atandika okugwa mu waletiyo kimugambe naiba. Buli lwogamba Yesu nti nkwagala. Every time you tell Jesus I love you. Kimanye nti alina okulya ku sente zo. No, he has to partake of your money. Okulya ku mmere yo. Kimanye nti alina okulya. Buli lwogamba omuwala era gwe kankulabulire wano bw'oba toli willing kugaba. If you're not willing to give, sigala nga oli single. Stay single. Okwagala kwonna Katonda bwe yayagala ensi yakola atya n'okuwaayo n'awaayo. That he also gave. Ate yawaayo his best omwana we. And he gave his only best, his son. Kati Mariamu Magdalene agudde mu mukwano ne Yesu talina kukyebeera wabula okumuwa ku bibye. She cannot stand it but rather share what belongs to her. Yonna Yesu gye yatambuliranga Mariamu nga waali awo. Wherever Jesus was there. The work of God. Ngamba ku nsonga eyo ngambira akuliranye nti be ready to support the kingdom of God with your finances. As I leave that point, tell your neighbor wetegeka okwagira obwakabaka bwa Katonda ne sente zo. Kimusomese bulungi naawe tobeera mubuulizi atalina bigambo bingi, musomese ekigambo ekyo muga nti kasita obanga oyagala Yesu. Tell your neighbor as long as you love Jesus, be ready to share the little he gives you. Wetegeka okugabana akatono kakuwa. Tobeera muyomba nga boogedde ku by'essente. Don't be quarrelsome while they talk about money. Ne bw'oba musajja waka nga mukyala wo omwagala, if you love your wife, tosobola kuyombera nnyama, tosobola kuyombera sukaali kubanga waliwo okwagala. Because there is love. Amen. Buli bw'osanga omulokole ng'ayombera okuwaayo manya nti okwagala kweri Yesu kutono. Anytime you find a believer grumbling with giving, talina kwagala kumala eri Katonda. Just know they have abantu bonna abaagala Mukama, people who love God, bagabana naye, share with him. So mukazi ono alaba Yesu eyazuukira kubanga okwagala kwe kwali kungi eri Yesu. Reason Jesus because the love was intense. She was very hungry for Jesus. Very thirsty for him. She came early on the tomb. She bought and brought spices. She was crying when she didn't find Jesus in the tomb. She had provided for him while he lived. Yali amugabiridde Yesu ng'akyali mulamu. Ne bwe baamukwata Yesu ku musalaba. That time Jesus was at the cross. Omukazi ono yali waawo. This lady was around. In John 19:25. Yokaana 19:25. Tulaba Yesu ng'ali ku musalaba. We see Jesus at the cross. John 19. Yokaana 19:25. Yesu ng'ali ku musalaba. While Jesus was at the cross. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Naye awali omusalaba gwa Yesu wali wayimiridde nnyina ne muganda wa nnyina Mariamu muka Klopa ne Mariamu Magdalene. Amen. Amen. Kumusalaba olwo ebintu bibeera bikaaye. At the cross, that is when things are sour. Ebintu bibeera bitabuse. That is when things are bitter. Yesu ku mulundi ogwo naye ali mu kizibu. Jesus is also in trouble. Yesu bimukaayidde bimwononekedde. Things are dark on his side. Bamukutte. He's arrested. Bamukubye. He's been beaten. Bamwambudde. Ali mu kiswalo. He's in shame. Bamukomeredde. He's now crucified. Abalala bonna badduka. All others fled away. Petero baali mu kava. The legs of Peter were hiding. Abalala bonna abayigiriza 11 baali beekwese. The other 11 disciples were hiding. Yuda mwenyini yamutunda. Judas himself betrayed him. Petero yamwegaana. Peter denied him. Thomas ye yali mu akubuusabuusa. Thomas was full of doubt. Naye Maria Magdalena. But Mary Magdalene, she was standing there.
ngambira nayibba nti beera redde okubeera ne Yesu mu biseera Tell ebizibu. your neighbor, in difficult times, be ready to stand with Yesu Jesus. tetumwagala ng'ebintu birungi byokka. We don't only love Jesus when things are wabaawo well. n'akaseera There are even ng'ali ku moments musalaba when he's on the cross. akusuubira okumwagala. He expects you to love him. wabaawo akaseera nga naawe kennyini toli bulungi There are moments when naye it's not mu well with bubi you, ne mu bulungi but in good and in tuteekwa bad, okusigala nga twagala ani. we ought to love Jesus. kyova olaba bwe tuba tusomesa abafumbo That is while we are teaching the marriage n'abagenda and okufumbiriganwa those who are getting married, ne mu kulayira nga tubagatta and even as they exchange tulinamu vows, akatundu akaga nti mu bubi ne mu we have bulungi a portion where we say in good and in okutuusa bad. okufa bwe Until kulibaawula. death So will do Yesu your part. tuteekwa okumwagala mu bubi So ne mu we bulungi. ought to love Jesus in good and in bad. kigambo akuli emabega ekigambo ekyo. Tell the person behind you this very word. kyova olaba Yobu bwe yafiirwa ebintu bye That is why when Job lost his stuff n'alwala ne bizinesi nga and zikyankalanye, he fell sick and the businesses had collapsed, mukazi we n'amugamba nti aha his wife told him, now you see, akaseera k'olimu ke katuufu ddala okwegaana Katonda this is the right opportune moment for you to denounce kubanga laba God. by'oyitamu. See what you're going through. Yobu yakola atya? What did Job yamugamba do? nti oyogedde ng'omu ku bakazi He abasirusiru. told her, you spoken like one of tunaaweebwanga the first birungi ladies. byokka. Shall we only receive Mukama good things? yawa, Mukama God who yajjawo, gives is God who erinnya takes lya away. Mukama lyebazibwe. Praise be to the name of the Lord. So Bayibuli ega nti ne mu ebyo byonna Bible says even in all those things, Yobu teyayonoona. Job did not sin. buuza nayiba Ask your neighbor, nti oyinza okusigala ng'oyagala Mukama can you still be in love with God ng'omulimu gwaweddewo. when you've lost your job? Oyinza okusigala ng'oyagala Katonda ng'omwami yasuza akuyisizaamu oluyi. Can you still love God if your husband beat you the previous night? Osobola okusigala ng'omwagala Can you still love God ng'abaana bo balwadde. when your children are sick? Ekyokuddamu eri abamanyi okwagala Katonda The mu buli answer mbeera. to those who love God in all situations. Abakyala baffe balina oluyimba oluga nti omusana kagwake, The unshakable women have a enkuba song keetonye, that says, let it rain, let bajja it shine. mwagala, They will love mubajja him. They mufiirako. will die on him. Mukama atuyamba atuwe abantu abaagala Yesu. May God help us and give us people who love Jesus. Bayibuli egamba mbu ye yakeera ku ntaana ku makya. Bible says early in the morning she went to the tomb. Mukazi ono yali ajjudde okwagala. This lady was full of love. Mukama atuyambe. May God help us. Naddala gwe atanaba kuwasa Mukama akuwa omuntu, atanaba kufumbirwa Mukama akuwa omuntu agenda okwagala mu buli Most so, mbeera. you's not yet married. May God give you someone who will love you in all seasons. Sooka omusabira omuwala Yesalemu ga nti embeera ne bwekyuka nga Mukama akuwa omuntu agenda okukwagala. Tell that girl, may God give you someone who will love you in all seasons. Ne bw'oliba ng'ogeze nga tokyalina kawato, Even when you gain weight and you've omuntu oyo lost your asigale waistline, ng'akwagala. may they still be in love with Ne you. bw'oliyimbulukuka n'ofuna amatama amanene, Even if you gain cheeks, asigale may they ng'akwagala. still be in love with you. Ne bw'oligaggawala nnyo Even if you n'ofuna get so rich, ensikya n'ofuna entumbwe, ne bw'olikaddiwa n'ofuna enkanyanya, even if you get wrinkles during your old age, mu bulungi ne mu buki, in good and in bad. ebbeere ne bwe liriggwa ne lyebaka ne libanga sokisi, Even if your breasts are not as mu firm as bulungi they ne mu were, bubi. but in good and Bw'atyo in bad. Katonda bw'atusuubira okumwagala mu bulungi ne mu bubi. That is how God Ne expects us to bw'aba love Him. akoze ne bw'aba takoze, Even when if he ne has bw'aba not to know, agabiridde ne bw'aba Even if He tagabiridde, provides or ne not, bw'oba olina nnyingi ne bw'oba olina even entono, if you have much more or agwana less, kusigala ng'omwagala. you ought to continue loving Buli Him. amwagala mu ngeri bw'etyo. Those who love Him that Kusabidde way, Mukama akwerage mu sizoni I pray eno. may God appear to you in Mukama this season. akuviireyo. May God reveal Ebyantu Himself. bisomesa. The scriptures teach Amaaso bye gatalaba. that what eye has not seen, N'amatu bye what gatawuliranga. ears have not heard, Ebyo that Bakolinso ekisooka 1 Corinthians essuula 2 olw'omwenda chapter 2 verse 9. byategekedde abamwagala. That is what He has prepared for So those it who is love Him. not in vain that you love God. Si kwa bwenere gwe okubanga oyagala He will Katonda, soon manifest himself in your life. anaatera okweyolesa mu He bulamu will bwo. always manifest unto those who love him. bulijjo ajja kulabikira eri abo Bayibuli ega nti abamwagala. omuntu bw'anjagala, He says when somebody nze loves me, n'ekitange I tunaamwagala, and my Father will love them in tunajjanga ne return. We will tumweraga. come and appear to them. Kusabidde Mukama akulage abeewamwe bye I batalabanga. pray may God show you what your people have never seen Mukama before. akukolera ebitabanga May ewammwe. God do for you what has never been done Mukama back home. akuwe ekitaawo May by'ataafuna. God give you what your father never Mukama received. akuyise mu bintu eby'ekitiibwa. May God take you through things of Enzigi ennene honor. zeggulira May abamwagala. God doors be
be open to those who love him. Shut paths be open up. May God show you what eye has not seen, what the ears have not heard. It's what he does for those who love him. Ask your neighbor, do you love the Lord? Amen. Amen. These people love me with their lips. Their love doesn't come from the heart. I pray your love will proceed from the heart. Yes, you love Jesus. She loved Jesus in good and in bad. No wonder Jesus appeared to her. Jesus came to her. Many of you haven't seen Jesus because your hearts are distant from him. If he doesn't perform a miracle, you don't seek him. Revelation 2 verse 1 to 7 agamba. But I have this against you. Verse 7 says, to the angel of the church of Ephesus write, these things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyeenye omusanvu mu mukono gwe ogwa ddyo atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza zaabu. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Nti mmanyi ebikolwa byo n'okufuba kwo n'okugumiikiriza kwo era nga toyinza kugumiikiriza babi era wabakema abeeyita abatume so nga si bo era wabalaba nga balimba. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I'll come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Amen. Amen. So you have left your first love. Katonda kyayomberawo ne kanisa ebirala byonna bakola bulungi. All other things they were doing well. And he appreciates them. Balina spirit of discernment. Balina omwoyo w'okwawula. Nga bawula abalimba ku batuufu. They were able to discern the right from the wrong. Nga balinamu n'obugumiikiriza mu bimu. They were also patient in some things. Kino aga kino kyo says this. Guno musango. This is a case against muteekwa n'okwenenya. You ought even to repent. Bwe muteenenya nja kujja nziggyewo ettabaaza yammwe mu kifo kyayo. Mwenenye mangu twenenya ki? Mwaleka okwagala kwammwe okw'olubereberye. You gave up on your first love. That first love is the magnet that attracts Jesus. Is the magnet that attracts God in our situation. The first love is that love that is too zealous. Is that love that is full of fire and vibe. Kusabidde Mukama akuzzeeyo mu kwagala okwasooka. May God take you to the first love. Bw'oba onoomulaba oteekwa okuddayo mu kwagala okwo. If you're to see me, ought to go back to the first love. May you be on fire. May you love Jesus. Omukazi ono Maryamu yatuuka ku ntaana ya Yesu ku makya. She got to the tomb in the n'asanga morning. nga taliimu. N'amaziga ne gamuyitamu. N'akaaba. N'abuuza omuntu gwe yalowooza nti mulimi mu nnimiro eyo. Kumbe yali malayika. N'ababuuza nti mumutadde wa? Baggyeemu mukama wange mu ntaana. Mmuwulira gye mumutadde ngende muggyeyo. Amaziga ne gamuyitamu. Buuza nayibba nti wasemba ddi okukaaba ku lwa Yesu? Ask your neighbor, when was the last time you teared for Jesus? Kale ebya Yesu bimutabudde mubuuze nti wasemba ddi okukaaba olwa love? When was the last time you teared for love? Era abakazi balina obukodyo bw'abayagala okumanya omwagala, ayagala akukaabyemmuko ku maziga alyoka amanye nti omwagala. Ladies, make you tear so that they can know if you really love them. Yeekoza paka lw'okaaba ku maziga. They pretend until you act, until you cry. N'emmere n'ekulema okulya. You even fail to eat.
Nagakanyambo mwana wa Say, bene. no, let me help him. Let me just help him. Ajja kufiira He bwereere. will die. Buuza nayibba nti wasemba ddi okukaaba olw'omukwano. Ask your neighbor, when was the last time you teared for love? Oba obuuziza mu kyamu nga takwanukula. Or you're asking a wrong person. They're not giving you answers. Omukwano gukaabiza ddala. Nalaba omusajja baamuyitanga Mande yatema I omulanga. saw a man called Monday. He cried out. Yali mulenzi mulungi He muwanvu. was tall, handsome, Yafuna young. akabaluwa ng'omuwala gw'ayagala amuwandiikidde ng'amugamba nti it is over between me and you. He got a note from the girl he loved saying, chiwedde wakati wo nange. Gwali okaabyeko? Yeah, done. Toyina love. Omulokole atakaabako mwaka ne guggwali n'omulala ne tusinza n'otakaaba ne believer tutendereza doesn't cry. n'otakaaba Even we ne pray, tusaba we worship, n'otakaaba we pray, bwe tulina don't- lw'okaaba saavisi ne bwewooma etya tetulabangako ku zziga lyo lya mukwano na Yesu. Even if the service Okyali is wala nnyo n'okwagala Yesu. We've never seen your tree Kyova of love. osinza ng'otunula That is why we bw'oti worship otendereza otunula we praise you, abantu looking bafukamira on, saavisi ne people bwewooma etya gwe toli touched. You're never touched no matter how sweet the service is. Ofaanaganako n'abatalina mukwano. You Agamba see- nti jjako ettaala bw'omaliriza ombikka. Like those who say, turn off the lights, when you're done, you cover me. Maama gwe toparticipatingako You yadde. mean you don't participate? Buuza omukyalo omugaa nti gwe maama gwe tolina ky'oteekamu kyonna. You mean you don't invest anything? Omukwano gunyuma nga naawe okaabamuko wakiri kaabamu ebyekinankali gwa nti onzitta naye nga takutta. Amen. Amen. Mbu naye nkulinako ensonga waleka okwagala okwasooka. But I have this against you, you gave up on your first love. So buli mulokole nga tokyayagala Yesu nga bwe wamwagalanga ogwo musango. Every believer who gave up on their first Okwagala love, that is the okwasooka case. okwakukezanga mu The church. first love that made you come early to church. Okutuuka leeti mu church kabonero akalaga nti waggwa. Coming late to church is a sign that shows that you Kigambe naiba backslidden. ekigambo ekyo nti okutuuka nga leeti Tell your neighbor, coming late to church kabonero akalaga nti waseeseetuka. is a sign that shows you drifted away. Very early in the morning on the first day, Mary went to the tomb. Mu makya ku lunaku olwasooka Mariyamu n'agenda. Okwagala okwasooka kukeeza omuntu. The first love makes one come early. Osula wategese by'ogenda You okwambala. spend the night after organizing what you're going to put Nyambo on. ng'obeera omuzimu ku nayiba oyo ogwa late coming. Cast out the demon of late coming. Fire. Fire. Okutuula emabega nga mu maaso eriyo ebifo Sitting kabonero behind. ka kuseeseetuka. Yet their front seats is a sign of you drifting away. Abakebezi ne balwana naawe okukuleeta mu maaso owalira nga mbuzi. Ushers struggle with you to come to the front. Mubuuze nti otyangayo ki mu maaso. Ask your neighbor, why are you afraid to sit in front? Because emabega wakuwa eddembe eribeera ku simu yo Because behind kyatiire. gives you the liberty to chat on phone, Okuba ekiboozi. to converse. Kyova oyagalayo ennyo naye abaagala Yesu anoonya ka mu maaso kyaki ne bw'eba ejjudde maaso terika But those who love Jesus, even if the church is full, they want to sit in front. maaso teriyo katebe. Is there no sit in front? Ayagala abeere kumpi They naye. want to be next or close to him. Omuyimbi ayimba oluyimba naga nti kumpi naawe. Musician sang a song and say, close to Kumpi you. naawe Yesu okumpi kumpi naye waayagala okubeera. Close to them, they want to be close to them. Omulala yayimba oluyimba naga nti njagala kubeerawo w'oli njagala njagala mbeere nga kumpi naawe njagala Yesu njagala kubeerawo njagala Haleluya njagala kubeerawo njagala mbeere nga kumpi w'oli njagala kubeerawo. Amen. Amen.
kumakya omukazi yakeera kubanga ali mu love. Early in the morning she went early because she was in love. Gojja olabeko omuwala oba omulenzi ng'ebyaddala ddala ali mu love, si last ng'ali mu love. It's good one day to see somebody who's indeed in love. Enkuba ne bw'etonnya munnanga agenda. The rain does not stop them from going. Emmotoka ne bw'aba yina emmotoka nga terina mafuta abuukira booda. If their cars run out of fuel, they would rather get to a border. Appointment ne bw'eba Jinja. Even if the appointment is as far as Jinja Enkuba etonnya. and it's raining, Wagenda okuyita essaawa emu nga yatuuse dda. by after 1 hour they will be already in Jinja. Naye abalokola emyekozo But n'owanda believers, okwagala okwasooka kwabula. No wonder your first love is cold. So buli muntu ayagala okulaba Yesu Whosoever wants to see Jesus, oteeka okukebera okwagala ku kw'olina gy'ali. you ought to double check your love towards him. Kuba ye kennyini agamba nti laba nyimiridde ku luggi nkonkona. He says, I'm standing on the door and I'm knocking. Omuntu bw'aggulawo nga nnyingira. When you open up, I walk in. Kitegeeza bw'otaggulawo tayingira. That means if you don't open up, they don't walk in. So okwagala kwe kukuleetera okwanguwa oggulewo. Your love causes you to hastily Oba open, okumuwulira ng'akonkona n'osigala ng'ogaddewo. or to hear him knock and you shut the door. Even. Yayogeraga nti omutima gwange tegujja kuwakana na muntu, sigenda kwekaka ku bantu bano. Says my heart will not contend with men, I will not force myself to anyone. Muŋŋambira akuli okumpi nti Yesu takwetaaga, gwe amwetaaga. Tell your neighbor, Jesus doesn't need you, you need him. Bambi kimugambe ng'oli serious ate nga nkitegeeza. Tell your neighbor, and I mean it. Oba wooli oba toliiwo Yesu asobola okubaawo, naye ggwe ye nga taliiwo toyinza kubaawo. Whether you're around or not, Jesus can be, but you, So oteekwa in the absence okuddayo of mu Jesus, you can't. kubumbujja ng'omwagala. So you ought to go back and be Olwo found in n'alyoka love. akulabikire. That is when he will appear to Bonna you. abaamwagala mu Bayibuli They that loved him in the scriptures, baamulaba. they saw him. Zakayo yayagala nnyo okulaba Yesu. Zacchaeus desired to see Jesus. Mugagga Rich, yasoma, studied, akola ministry of finance, working ministry of naye finance, n'adduka emisinde, but he ran very fast. n'awalampa omuti Climbed the tree alabe Yesu. to see Jesus. Mutima nga gubumbujja okwagala okumulaba. His heart was desiring to see him. And indeed he saw him. Era ddala yamulaba. Buuza neighbor nti, how are you with Jesus? Ask your neighbor, ng'oli otya ne Are you in Yesu? love with him? Oli mu Oba mukwano bintu biri naye? awo biri casual, Oh, it's a tofaayo, casual relationship, oba you don't osabye oba mind tosabye, whether you oba osomye Bayibuli oba whether you read the togisomye, Bible or oba not, owaddeyo oba whether you towaddeyo, give or you don't obulamu give. obwo bukulwisa okumulaba. That life lost you from seeing him. Ate bonna baalabikira obulamu bwabwe bukyuka. And those he appears to, their lives change. Bassekabaka ekisooka essula 3 1 Kings chapter 3, olwokusatu Bayibuli yogera ku mutabani wa Dawudi Sulemaani. verse 3, Bible speaks of Solomon, son Bayibuli to ega, David. and Solomon loved the Lord. Suleiman N'ayagala Mukama. n'ayagala Mukama. Solomon loved the Lord. Suleiman n'ayagala Mu Mukama. kaseera ako ng'ali mu love ne Katonda. At the time he was in love with God. Olwokuna lugamba nti he went to Gibeon. Verse He 4 went says, okwagala bulijjo kukuleeta eri oyo gw'oyagala. Love often compels you, drags you to the person you love. So n'omwoyo gwo gw'okwosaayosa gugambe neighbor nti okwosaayosa mu church Tell your nako neighbor. kabonero kabi nnyo. Missing out on services is also a bad sign. Ne wayita Sunday 3 3 Sundays Nga tolabikanga. go without you showing up. n'oyingira omwezi. You clock to make it a month. Amen. Amen. Buuza neighbor nti wasemba ddi okubeera wano. Ask your neighbor, when was the last time you were here? Abamu wali wano ku 31st kati lw'okomyewo. Some of you were last year on the 31st. You just come back. Obulabula totegeerekeka. You just disappear. Ne bwe guba n'omukwano gwennyini guno gwanjagala kuwasa sisita gundi oba bulaza gundi naye ng'obulabula bw'oti oligenda okujja nga baamutwala dda. Even if it's this romantic love, if you disappear and you're not constant, you Ogira come back otya and you take oligenda it. okulabika nga baamulanga dda n'omulala mu kyaki. By the time you come back, Olyoka they'll have otema announced omulango ga them. wangi. And you say, what? She was supposed to be mine. Kalo yali aina kuba wange. Bw'ofuna gw'oyagala toteekawo gap. If you get someone you love, don't be hesitant. Bw'otabaawo physically beerawo virtually. If then you're not around physically, be there. Era Mukubire ku simu olina okola ki? okubeera ku simu. You have to be Hello? on phone.
ndi mukubo nzijja. I'm on my way coming. Abazeyi bagambe tebakugaba. Tell them not, they shouldn't give you out. Amina. Bwomwezi ne guyita yadde ka data ku And simu a month y'omuntu. goes without you loading data to their phone. Mubuuze muga nti ebyaddala ddala onjagala oba tonjagala. Ask your neighbor, do you really love me or you don't love me? Kibuuzo kikyambadde njogera ku Yesu. Mbuuza nayiba Ask nti ebyaddala ddala Yesu omwagala oba your neighbor, do tomwagala. you love Jesus or you don't love Jesus? Omwezi ne guyita yadde akaweebwayo ku ssimu ya oka oli safaari naye yaddoga nti musumba night pray egende mu maaso. The month ends without you supporting anything related to Jesus. Yadoga nti my Lord, I'm busy but I'm coming. Mukama wange ndi busy naye nzija. Ani ng'olina omuntu akwagala naye nga wayiseewo emyezi ena nga takuwuliza. How many have somebody who loves you but 4 months have passed, you don't communicate? Nze nkubikire nti yafa. I'll tell you they're already dead. Bw'aba yagenda Ukraine, Or maybe they went to Ukraine. oyo mufu. That one is dead. Bw'aba ali mu Iran, If they're in Iran, noonya mulala, oyo bomu yamusse. those are red signs. Red flags. Akabonero ak'omuntu nga mulamu A sign of somebody who's alive. is the availability. Bo babeerawo. Okubaawo. Availability babeerawo. Buli ayagala Katonda, So whosoever loves you have to God, avail yourself. Olina you okubaawo. ought to avail yourself. Olina You okulabika. have to appear. You Olina okukeera. have to come early. Olina You have to okuparticipatinga. participate. Olina okuwaayo. You have to give. Buli ayagala. Whosoever loves. Solomon loved the Lord Sulemani and he went to n'ayagala Mukama. Gibeon to sacrifice there. N'agenda e Gibeon That okuwaayo was the great ssaddaaka. high place. Solomon offered 1,000 burnt offerings. kubanga ekyo ekyali ekifo ekigulumivu ekikulu Sulemaani n'aweerayo ku kyoto 1,000 burnt offerings. Ebiweebwayo ebyokebwa 1,000. Ente 1,000. 1,000 burnt Naziwa offering. Mukama nabaga nti okwagala kukusindiikiriza okuwaayo. I told you love compels you to give. Zinayagala nnyo omukyala wange oyo ng'akyali muwala mutone kati mwagala weewaawo ne namwagala okumukakasa nga mwagala nali siina sente nnyingi nengula ensawo ya sukaali nga tewera bulungi nenjitwala ewaabwe. I loved my wife when she was still young. I bought a bag of sugar. It wasn't full to capacity, but Akasawo akalamba kannema naye nenkasetenkanya neŋŋamba omuntu but nti I devised means. I told her, you know what? kafuule ng'akajjudde. Make it Kati seem like it's neŋŋamba full. abasitula ebintu nsukaali tomusitula bw'oti. So I told those who are carrying, don't carry it this way. Omusitule bwe muti. Carry it horizontally. Tondabisa. Don't make. Abaganda baga nditwala bingi afa tatuukanga. If you want to take much, you won't even ever get there. Amen. Amen. Tubeera unobeera n'omwana w'abendi nga weekwasa katulinde Don't ensi be down. ensuubize Excuses. ensi Let us wait for the promised katulinde land. gavumenti bw'erikyuka Let us wait for the change of kati government. yagaanye Now it has failed to n'eyabadde change. abakulembedde yadduse Even one who was leading you kakati fled off. ng'okyalinda ensi ekyuke You're ensi still waiting for a ekyuke promise. kwata ebiriwo Get what you can genda oyambire afford. omwana w'abendi Go and introduce them. omulage nti oyagala Show them that you love. munkonereko akulira mga nti owulidde Tell your neighbor you've heard this. muteekwa n'okuyiga okwogera ebimugenda oyogere bagamba abazadde. Certain things can't tell the parents. Parents, Nfunyeeko bino ebirala tulireeta this is what I can afford for now. The rest we shall bring. tulijja We shall come back. naye ng'otuuse But as long as you get to them, ngambire omulokole nti Katonda takubanja by'otalina. tell that believer God doesn't ask you of what you don't have. Ebitono by'olina bikumala okumulaga nti The omwagala. little things you have are enough for you to show Teweefuula you mbu love him. bw'oligaggawala olimuwa mu bitono ebyo Even with the little ayagala things, mutima he wants your heart. akatono ako osobola okukatoolako And you pick from that little thing n'owa Mukama and give it to him. n'omukwano ogw'ensi ogwa ddala ddala era nagwo bwe gutyo bwe guli. Even love in this world, that is how it is. Tolinda kugaggawala nnyo mbu olwo olyoka owasa oyo gwe walimba mbw'oyagala. Don't wait to get sorry, then you marry the person you promised marriage. Emyaka 3 emabega namuwasa 30 years ago, I married them. namukolera embaga yali y'amaanyi It nnyo was such a very powerful wedding. nemuteerawo ne bbandi emukubire I even put a band to play music. namwambaza gawuni no gijjawo ku William We Street. got a gown from William Street. Nga ndi mulenzi muto Very young boy.
sakkiriza kumuyingiza nga simukubye I embaga. did not take her in without marrying her. Amen. Amen. Oyo akusikaasika mbu jangu nga taleese yadde ekiro ya sukaali ewammwe etakwagala. That one who drags you to their place without even taking a Ateekwa kilo of okulaga sugar. obusajja bwe ng'alwana. Or to fight as a man. Oba atunda kabanja k'akatunda akuwase ogende muzaale abaana mulikola ekibanja kiriddawo. Whether they sell their land, let them sell it. Kati ne Yesu oba ne Katonda bwe tutyo bwe tumulaga okwagala kwaffe. So it is with God or Jesus. Kakati Sulemaani akonfamize Katonda nti amwagala. Solomon confirms to God that he loves him. Olwokutaano lugamba. Verse 5 And the says, Lord at Gibeon, the Lord appeared to Solomon. Verse 5. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask, what shall I give you? Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibyoni mu kirooto ekiro. Katonda n'ayogera nti saba kye mba nkuwa. Okiwulidde? Sulemaani n'ayagala Mukama. Solomon loved the Lord. Sulemaani n'akakasa okwagala kwe ng'awaayo. He confirmed his love by giving. Ekiro In the night, Katonda n'amulabikira. God appeared to him. Mbaagaliza okulabikirwa Katonda. I pray may God always appear to you. Yamulabikira ne blank check n'amugamba saba kye mba Appear nkuwa. to him with a black check and Okwagala told him, kw'ondaze. the love you've shown me. Kakano saba ky'oyagala. Now ask me what you want. Awo Sulemaani we yasabira amagezi. At that point, Solomon Katonda asked for n'amugamba wisdom. si magezi gokka God told him not naye just wisdom, n'obugagga but also n'ekitiibwa with honor. nabyo mbikuwadde. I also give to Why? you, Rachi. Ntegedde Now ng'onjagala. I know that you love me. Buli ayagala Katonda genuinely. Whosoever loves God, no mutima gwe gwonna. Nsabye Mukama akwerage mu byamagero, Pray may God appear to you mu in bubonero, miracles, signs, mu byewuunyo. and wonders. Katonda akwerage May akuwe by'osabira appear to you and oba give you. akole ku nsonga zo z'osabira May He work mu on your linnya lya priorities Yesu. in the name of Jesus. Buli ayagala Katonda, Katonda amweraga. Whosoever loves God, God appears to them. Katonda amuggira. God comes to Katonda them. amuyamba. God helps them. Katonda amubeererawo. God stands in for them. Lubereberye 18 tulina omulala mukwano gwa Katonda. Genesis 18, we have another friend of God. Omusajja ono naye yayagala nnyo Katonda. This man loved God. Yamwagala He loved him. nga wa myaka 75 While he was 75 n'atandika years, okumugondera. started obeying him. N'amugamba vva wano tugende wali Told him, n'agenda. leave this point, let's go Mu there. ssuula And he went. ey'ekumi In chapter muno mu 14, ssuula ey'ekumi Chapter 13. Mukama n'amugamba bw'otakomolebwa tekijja kuba bulungi. God told him, Nakkiriza ne bamukomola. it's not well, so Mu he y'ekumi allowed. And 14, Ibrahimu n'awa Mukama ekitundu eky'ekkumi. Abraham got tithe. Okwagala nga kumusindiikiriza okuwaayo. Love was compelling him to N'atoola give. bye yalina. So he got what N'awa he Mukama had. ekitundu He eky'ekkumi. gave to God Era tithe. n'atandika ensonga eyo ya He tithe. started that Mukama point of n'ayongera tithing. omuwa omukisa. God continued blessing him. 18. Chapter 18. Then the Lord appeared to him Mukama n'amulabikira by the terebinth trees of Mamre, awali emivule gya Mamule as he was sitting in the tent door in the heat of the day. bwe yali ng'atudde mu mulyango mu ttuntu. Nkusabira Katonda akulabikire misana ttuku. I pray may God appear to you broad daylight. Kigamba akuli emabega nti abalala abalabikira kiro mu birooto naye gwe akulabikire misana. Tell your neighbor he appears to others in the night in Sulemaani dreams, bamulabikira mu kirooto. but may he Kiro appear to you during ono day. bamulabikira They misana. appear to him during day. Nkusabidde Katonda akukolera ekyamagero ekireekaana ekirabwa. I pray may God make a miracle Katonda that sound. akukyalire May God be- akolere ekintu nga si kya Do munzikiza. something not Buli of muntu darkness. akkirize May everybody believe nti walaba Mukama. that you saw the Lord. Onooyogeranga bw'otyo. That is what you will always say. Omusumba nga yina eŋŋombo. My pastor has a slogan. Ateroga nti tuli abantu ab'amaanyi. Usually says we are powerful Tuli people. abantu abaweebwa Mukama omukisa. People blessed of the Lord. Waliwo omusumba mukwano gwange ye yina eŋŋombo egamba bw'eti. There's a pastor friend of mine has a slogan that Agamba nti says, nalaba Mukama. I saw the Lord. Kusabidde naawe akulabikira. I pray may God appear to you as well. Tooyogerenga bwogezi abantu be banaayogeranga ne baga nti akasajja ako kaalaba Mukama. People will always speak on your behalf and say, Omukazi "You oyo saw the yalaba Lord." Mukama. That woman saw Nga the baali Lord. bakumanyidde mu nziina. They saw you, they knew you in ranks. Bakulabe baga nti omukyalo oyo yalaba They Mukama. will see and say that lady saw Baali the Lord. bakumanyidde mu kusiba obuviiriviiri obw'emitwalo 2 n'ekitundu. Knew you for plaiting Bakulabe hair, ng'osibyako akakadde. Let them Baga nti see you akaana ako plaiting hair. kaalaba Mukama. going for a million and say you saw Baali the Lord. bakumanyidde mu busimu obwa Rabbabaani. They saw you holding Bakulabe rubber band. ng'okutte essimu. They see you Ekyasi holding a ky'essimu phone. baga nti obagambe nti nalaba And you Mukama. tell them I saw the Lord.
abantu balabe embagayo bagambe nti tubuulire May people see your naawe wedding baanukula baga nti nalaba Mukama. and then you tell them, I saw the Lord. Kyagaliza akuliraanya ekigambo ekyo mugambe nti abantu balabe emmotoka gy'ovuga batye Katonda wo. May people see the car you're driving and fear Abantu your God. balabe abantu abakuliraanye balingizeeko ku balance ali ku akawunti May yo your neighbors peep into bagambe the balance nti account and say, walaba Mukama. Indeed you saw Ono the Lord. baamukyalira misana. This was a broad daylight He's a visit. friend of God. Mukwano gwa Katonda. Wulira omukwano gw'omusajja ono. Listen to the friend of this man. Mpolonye oluddako. So he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him, and when he saw them, he ran to the tent to meet them. n'ayimusa amaaso ge n'atunula era laba abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema n'adduka mbiro okubasisinkana He went, n'avuunama. yadduka mbiro. Ran very fast. Saakugambye nti ebyotambula nga weekulula by'otaagala kutuula mu maaso byekukerewa byonna kabonero akalaga nti okwagala kwo tekubumbujja. Didn't I tell you your acts of laziness show that your love is cold? Omuntu nga yaggudde mu mukwano mbabuulira amazima ne bwe guba gwa muwala na mulenzi oba musajja na mukazi ne saavisi ng'eno agifuluma nga tennaba kuggwa kasita afuna kamezi kama I have reached at caramel. If somebody is in love and they're in a service as this, and they get a text message telling them to seko caramel. Mbabuulira ogenda okulaba basisita nga basisita boolaba abafuluma nga saavisi tezinnaggwa. Those sisters who go before service, Manya nti mukwano gwe guba tawaanya. No love is troubling them. Ogenda okulaba nga akwata akasawo they alyo. get their bag. Gwe mugoberere ojja musanga ku Follow them, you'll find them at nga quality. yatudde dda bali ku They're katunda already seated taking naye nga juice alese Mukama kubanga they've left tali mu God. mukwano na Mukama, ali mu mukwano ne Emma amuyise. because they're in love not with God but with someone else. Abali mu mukwano ne Katonda Those who are in love with God, ate tuleka bakwano baffe nga batuyise okubaako bye tulya ne tuba tuyina we service. leave our friends after our invitations and we come and attend services. Gw'oleka service ogenda So osange you leave mukwano gwo. service to attend to an invitation. Yadduka So he ran. n'agenda abasinkana. He ran and met Wulira them. ekyaddawo, Listen. he bowed himself to the ground. N'avuunama. Kiki ekyaddirira? And said, My Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. N'ayogera nti Mukama wange obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go tova wali muddu wo Tova wali weegayiride. muddu wo. Do not leave your servant. Kusabidde ogwe mu mukwano ne Katonda Pray me fall in love with God. nga toyagala akuveeko. Don't want him to depart from you. Dawudi y'omu ku baagwa mu mukwano, David is one of those who fell in love. naye ng'ebizibu by'ensi bwe biri lumu n'agwa mu kibi. But like in no issues in this world, he fell into sin. Emiranga n'amaziga ge yakaaba. The wails and the crying that he made. Yakaaba nga tonziggyako kusaasira kwo, tonziggyako kwagala kwo, Cried tonziggyako ssanyu lya bulokozi bwo. take your love, That is your mercy. tonvaako tondeka. Meaning to say, Onzirize don't essanyu leave ery'obulokozi me. nga Restore that your tayagala salvation. amuveeko. Didn't want him to leave him. Kati olaga nti oba ndabye ekisa mu maaso go tova wali muddu For wo. found favor before you don't leave your Owulira side. ng'oyagala okubeera mu maaso ga You Mukama. feel you want to be in the presence of God. Kivulaba Maliyamu yakeera ku makya ku ntaana ate nga gwayagala mufu naye nga akeddeyo. Mary went early to the tomb, yet the one she was going to see was dead. Obudde butuuse oddemu oyagale Mukama. It's high time that you fall in love with God again. Muŋŋambire akuliraanye ne bwe baba babiri bagambe nti oddemu okeereko mu saaviisi. Tell your neighbors, may you come early for Yogera service. naye muga nti ebyo byotuuka ssaawa 6 n'ekitundu nabyo We tubikooye. are tired of you arriving at a 1:30 Osubwa noon. ettendo, osubwa miss praise, okusinza, you miss osubwa worship, obujulizi, you miss osubwa testimony, kwaya, you miss osubwa choir, okulaba abagenyi. You miss visitors. Ddamu omusomozi nga nti ate n'ebyo bye weepapyapapya ng'ombulizi tannamala n'ofune weekandaga n'ogenda Your nabyo acts tubikooye. of you rushing and going off, we are also tired. Batanse okufuluma babayise ng'ate embuzaayo eddakiika ziri 3 zokka. They have called them yet I have 3 minutes to go. Amen abalokole. Amen, friends. If I found favor, mpoluddako tova walimu. Please let a little water be brought and wash your feet and rest yourselves under the tree. Kale nno baleete otuzzi munaabe ebigere muwummulire wansi w'omuti. And I will bring a morsel of bread that you may refresh your hearts. After that you may pass by, inasmuch as you have come to your servant. Nange nnaaleeta
mukwata akamere musanyuke emitima gyammwe ne mulyoka mugenda kubanga mutuuse eri omuddu They said, do as you have said. ne boogera nti kola bw'otyo nga bw'oyogedde. So Abraham hurried into the tent to Sarah and said, quickly make ready 3 measures of fine meal, knead it and make cakes. Ibulayimu n'ayanguwa n'ayingira mu weema eri Saala n'ayogera nti teekateeka mangu ebigero 3 eby'obutta obugoye ofumbe And emmere. Abraham ran to the herd, took a tender and good calf, gave it to a young man, and he hastened to prepare it. Ibulayimu n'adduka ambira eri ekisibo n'akimenya n'eŋŋonvu ennungi n'agiwa omuddu n'ayanguwa okugifumba. So he took butter and milk and the calf which he had prepared and set it before them, and he stood by them under the tree as they ate. N'addira omuzigo n'amata n'ennyana gy'afumbye n'abiteeka mu maaso gaabwe n'ayimirira ku mabbali gaabwe wansi w'omuti ne balya. Then they say to him, where is Sarah your wife? So he said, here in the tent. Ne bamugamba nti ali ludda wa Saala mukazi wo n'ayogera nti laba ali mu weema. And he said, the Lord said, I will certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah your wife shall have a son. N'ayogera nti sirirema kukomawo bw'oli ekiseera bwe kiridda era laba Saala mukazi wo alizaala omwana ow'obulenzi. Ekizibu ekyali mu maka gaabwe Katonda yabalabikira nga kyazze okujjawo. God appeared to solve the issue that was in their family. Obugumba nga bwe bumuleese. Barrenness was the prayer point of Naye the issue. ng'ekimusikiriza kwagala Ibrahim kwalina eri But what Katonda. attracted him was the love Abraham had towards God. Yimirira ku magulu g'okigamba abantu basatu ekigambo kibaga nti yagala nnyo Yesu ajja kukukyalira. Rise up on your feet, tell 3 people love Jesus, he will visit Toddamu you. kutuula bw'oyimirira. When you stand, Bagambe don't sit. Tell them, nti bw'onooyagala nnyo Katonda when you love God, agenda kukujjira lumu amalewo ekizibu He's ekyo. going to come to you one day and take away that problem. Sigala mu love ne Katonda. Stay in love with God. Be a lover of God. Beera mwagazi wa Be Katonda. passionately in love with him. Yagala Katonda n'omutima gwo gwonna. Alikusinkana n'ajjawo ekizibu He will ekyo. meet you and take away that problem from Olunaku you. lugenda kukyanga tolina bbanja The eryo. day is going to come, you will not have that Olunaku lujja date. kukyanga oli mufumbo. Your day will come and you're Olunaku married. lujja kukyanga olina The ssente. day will come and you'll have money. Olunaku lujja kukyanga oli The day will mirembe. come and you're at peace. Abamwagala abakyalira He visits those who abeeraga. love him, he appears Wanike to them. emikono osabe essaala eyo muga nkyalira. Lift up your hands and make that Mugambe prayer. nti tompitako mulokozi Tell him, nkyalira. pass me not to Savior. Neeraga sizoni eno. Visit me this Nga season. bweweeraga eri Like Maryamu. you appeared to Mu Mary nnaku zinaana. in these 40 Mu days, mwezi guno ogwokuna. a month of April. Njagala I kulaba. want to see you. Basabidde obeerage. I pray appear to them. Basabidde olabisibwe gye May bali. you manifest to Abakazi them. n'abasajja The abakwagala. men and women who love Beerage you. Yesu. Appear to them, Jesus. Bakyalire. Visit them. Bakole bulungi. Do them well. Lwana entalo zaabwe. Fight their Yamu battles. essaala zaabwe. Answer their prayers. Yanukula ebibuuzo byabwe. Respond to their questions. Mmega omubi. Defeat and overcome the Abadde evil one. abakijjanya. One was persecuting Twala them. ebizibu byabwe. Take their problems, Endwadde zaabwe. their sicknesses. Emitawaana Take gyabwe. their troubles. Labisibwa gye bali. Appear even to them. Mu bubonero In n'ebyamagero miracles, n'ebyewuunyo. signs and In wonders. Jesus' Mu name. linnya lya Mukama Era waffe Yesu. mbasabira I omukisa. pray for them a blessing. Wiiki eno ebabeerere ennungi. This week be good to them. Wiiki eno ebalamire. This week be fruitful. Wiiki eno ebawe obugimu This bwayo. week give them Wiiki fertility. eno ebawe ekyengera Give them kyayo. its harvest. Mwebwenga Mukama Be omukisa. blessed of the Lord. In the name of Mu Jesus. linnya lya Mukama waffe Yesu. Okukubira engalo ez'amaanyi Katonda Join affe. your hands, let us celebrate the Lord. Kankusomoze buli muntu okwatireyo Mukama ekiwe